Simbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osuzo yotya ampuliriza. Wonna osinziro tuwuliriza tukweba tukubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za radio Simba okwanjulira programu Gasimbagane ne bannamawulire. Eddakiika eri emu eyise ku ssaawa ennya ez'okumakyako olwaleero. Nina John Kakande muwulu awuluguma. Ali wano mu studio. Ebyo tobimanyi bireke. That is a title. Nga nalyayo ebinyeebwa. Ali wano nadde munoonya nenga nti naye Kakande omanyi enebeera time yaabwe yakulya mpombo aga nti bwajja sebo omanyi Kanaabi bino tabimanyi abebika bw'oyita ow'ekika ow'olunyiriri ow'omutuba ow'essiga bw'omuyita mulumbe osooka n'osiba ekiyungula ekiri fresh mu lulagala olutuufu olwannakitembe n'okiteeka ebbali ekyaddayo nakuceeka okikalirirako sebo kubanga bw'aba naaswawo enkyalo agenda nakyo bulungi ekyo adda nakyeka n'omusibira oluwombo olunene Service of award. N'omusibira oluwombo olunene nga lwa mukulu wa kika olwo balugabulira wali mu nsiisira ate mu nsiisira tebamutwalira mmere ku sowaani bamutwalira omuwumbo mulamba n'oguteeka wali ne yeegazaanya ate ne mufuluma si kumulaba mukulu ng'agaaya enkoko ye tebagisalamu nayo baleeta namba kakati naga nti Kakande naamufuna olw'omukaaga luno ng'ebeera sizoni yaabwe yakulya Tegeeza olumu oyitangako Rwomushana n'amuwerekerako bakuyite ng'omuwerekereko ato ali eri ly'ettooke Rwomushana talina kanzu bamuzimbira kalumu kawo wansi ka office n'amawulire gendeka ampuliriza Gasimbagane nina Harunah Kanaabi nina Charles Rwomushana nina Siraje Rubama leero twabadde okubeera ne DC Ahmed Katerega Musaazi asigaddeyo ebuddu olw'ensonga ezitategeeregese Aisha Kabanda ne Muwanga Kivumbi zinnabawuliza Kibazo honestly no then again I'm penitentiary tell the truth Aisha namuwuliza very good tajja kusobola kubaawo leero reason nambi tajja kusobola tell the truth again I'm penitentiary nze nkubiriza program Mushana ya nze nkubiriza program Muwanga Kivumbi sinamuwulizaako tell the truth sinamuwulizaako ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John buuza abantu banaffe mwenna abatuwuliriza enkyaleero mbalamusiza ntwala mukisa guno owakawa yangu John semberera okusaasira ab'enju ya engineer Bosa Transa okuvibwako munaabwe ate omukulu w'ekika muntu mukulu nnyo mu Buganda wano kubanga muhairaka yanebadde ng'ali wansi wa kabaka waawo kabaka obuyinza yabwediza n'ateekawo katikkiro awo katikkiro naye neyeefuula nti naye nga mu buwangwa kabaka sabataka bataka kale okufa kwe kwa nsonga nkulu nnyo n'ekyo kankande kankuyambe tuyina structures bbiri tuyina structure eri cultural n'eri political Kabaka is both a cultural leader and a political leader. Mu cultural structure aina katikiro aina mu cultural structure jaina ye ajanga sabataka najanga kankujjukize ku ntandikwa bonna baali ku level y'emu kabaka n'abataka n'abakira kabaka obuyinza n'abawamba n'abujja ku bataka n'abwefunza neefuula kalicho religious leader omanyira kikizibwa nti aleka emizimu gyonna gya Buganda
n'emisambwa nakyo byonna nga kabaka wa Bungereza. This is not unique. Ate ekitali kya Buganda naye egize wano. Nga kabaka wa Bungereza bwali omukulu w'ekkanisa owa Anglican Communion oli yagikola bwe yeekutula ku papa e Roma naga nze bwe ntula mu ntebe eno sijyamu ng'amuganya okuwasa omukyalo omulala n'agituulamu agikola nti bw'oba eyo waggulu eyo kuwa kasolya naffe eno wansi abo bwe museeseetuka naye tuli awo nawe mwenga temunajja balubwamanyagashanakujja kana abibuuza abantu alakulamusa kubatuwuliza Kakande ali mukayanira buyinza nenno obuyinza bwakayanira tubawa biyungula bya nnyama ye yali ndowooza payment yaabwe era nga bwetyo bwefaanana abalala balya birala abalala balya biyungula bya nnyama naye ssebo njagala kwebaza Radio Simba olw'omulimu omunene gwekola era nalabye ssebo kaakati n'abantu baayo tebakyakoma kuweereza buweereza naye bagenda ne batendeka n'abantu nalabyeko omukulu Dick Nvule ng'ayina waali asomesa engeri y'okuyamba abakyala okuvaayo kubeera nga babeera mu mawulire n'abatuwuliriza yonna gye muli obubaka tubufuna mukulu Kibazo waliwo message Kakande gye yaweereza nga yeringa etamukwatako yali abuuza nze naye musekera nnyo mu nsonga na message bagiweereza nga specifically eri addressed to Harunah Kanaabi naye sinze mwe baseka ennyo ndowooza kirowooza bwemba ndi mulanyiri eri gy'ogambye eri wakasolya wanze mukuseka naye nammwe abatuwuliriza yonna tubeebaza ne feedback eyo ebeera nnungi nnyo Charles Rwomushana Charles Rwomushana nti byonna byatuuse omanyi nali ninawendaga weekend ewedde ngambawulira wano muwulima kumuwanga empindi ku mabega sizoni y'ensenene ya November mutuuka mutya nga tutandika Maachi nga mukyali mu kubanja nsene. That is not fair. Yatuyisaawo yolaba yeegana Katonda wamaanyi Katonda wakisa olaba yeegana olaba yeegana mukulu Kibazo, please, can I have my freedom? Buli omu mwadde freedom ye kubiza program bakwogerako wano simanyi nabyo wabewulira nakulira nga bwoyogera leero tatambudde. Anyway, I was only saying mukulu Kanaabi teerabira kwebaza nkirese sigenda kukigula otidde ki and to confirm nti ndiri byatuuse oba byonna byatuuse because bizo kanga tebituuse but the larger issue kiri kyoyogedde ku ekyemizimu mukulu Kakande waliwo emizimu Jesus yagisanga ng'eri musajja ali mu mala ng'asula mu malaalo sogedde ku mizimu ogambi yakulireme Holy Spirit emisambwa byonna giri abavu mizimu okay kale emisambwa kakati oli nagibuuza muli bameka we are a region we in southern na one mwana muvuddeko kati gyasaba negigamba twadde tukirize tugende mu mbizi ziri na kale mugende mu mbizi kakati ejo bwegisaba singa zigisaba by bad luck nezigamba tuwe group y'abamawulire ogenda okubala banga badduka nga bayingira mu mazzi mukulu Kanaabi Gasimbagane ne bannamawulire siragerwa amabuuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli mbalamusizaako nnyo abafunye ebizibu abalwadde sekandirwanga mukwano gwange mugumbu sirageyogera na muzindaalo then abafiiriddwa mutaka lw'omwazi namumanyira mu masannyalaze ng'akyalina kasero nga tanadda ali ku mukwano akeedi actually nze n'okumumanya ng'omuntu nali simumanyi nga mmanyi transa electric nga nze manyi transa electric manyi abasuubulayo manyi abakolagana naye
naye nga ye omuntu simumanyi era bwe bamukubya amasasi ne bagala transa ne mpulira bubi. twali tuwayalinga Granville Bank awo Kampala Road kuyana Bank of Uganda nga muguza conduit zaali za byuma ebiseera ebyo nga nze chief supplier we nga nkola mu Witeka International Dentist. Yes. Nobeera omusasi wa fitina. Nali mu vacation yali omusasi wa fitina. Omusasi wa fitina muogere. Ate mukwano gwange yakoze PhD. Emu ku literature gwe yakozesezza yadde wa Shariat. Era abasajja abali mu Shariat bandi nkutte bulungi ne mbatwala ne banywa ekikopo kya kaawa ku ne Yusuf Kasumba kubanga Yusuf Kasumba yafudde Shariat a document of record and reference nga akola ku militant Islamism ne babaita basarafu and their movement ne government reaction gye bali. Era Kanaabi ono yandibadde interested nnyo mu kusoma PhD thesis eyo. Naye babanga yakoze reference ku Sharia nabanga tayayogedde na Kanaabi nabanga tayayogedde na Siraaji anti ebiwandiike weebiri n'abalala bakyaliwo ebiwandiike weebiri bwino omutuufu nyine Makerere University yonna yajja ne bushariati bune bugiiramu obwalimu kati Kanaabi yekka yamanyi mu London gy'osobola okujja mande ntunuulira Kibazo engeri nti afudde sharia document of record nenzirayo nenga nti gino emirandira gikyali neddamu eja bw'osoma olupapula lwa Professor Basi Kiyimba how we are demeaned era ono again to Rwomushana nti teyali ku rekodi naye Kibazo akyali mu bali nti obusajja obwo alinga John Huntington speech weyajjana Mutesa n'amuwa abantu abamutwale alabe Kiyira n'agamba nti yamuvumbudde nti ate bana bakutwala Kibazo bw'alaba oweekirevu omusiraamu yeewuunya ndaba Shariati kyekyo kyennyini ndaba Shariati sirabo ng'amuzaayo naye sebo Kanaabi omusajja gw'oyogeddeko ndowooza Abbas Kiyimba kituufu yali profesa wange n'Abbas Kiyimba nga yakulira literature ne mass communication nga bakyabigasse wamu bwe bansomesa ebyafaayo by'amawulire bagattanga mu Uganda Gasi muno n'abalala bonna Shariati bamubuukanga faanana n'abasajja abawandiika ku byenjigiriza nti tebaalabayo musiraamu contribution yonna gye yakola wadde nga ne Umeya yaliwo history oyo bw'oba omunoonya oluusi tomulaba abaye program yange kankujukize sebo kijja kuyamba omusajjawo wa PhD yamala ti Shariat olupapula lwokka mu Uganda wano olwafuna face to face interview ne Idi Amin era interview bwe yafuluma ng'ali ludda okwalifyinga ng'ali Saudi Arabia ne ripoota omuteekako nti ripoota yali gundi ripoota yali Hussein Njuki eyali edita wa Shariat era omukulu Museveni y'omu ku abo baagisoma ennyo n'obwegendereza ne New Vision obulisa Kakande gwe waliwo ng'agisoma Kakande hold there story negi lifting Kakande hold there negi jamu Shariat wali osuubira munno ye yali agenda okukola interview ne Idi Amin oba leadership weebiri mu mawulire nga bwe tuli akabalagala waffe gana ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojikwanjuya John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana ne Siraaje Rwama amawulire ku speed ya kizungirizi nesinza omulabi waffe Luminsa Apollo ate kati ogenze mu kutumira yes anti abatulaba batugoberera feedback onagamba nti abeebaza naye abawaddeyo obutabo buno bwagenda okulunkinga very soon my child my future wake up lecturer ekyambogo n'institutions endala agamba mu bishayalinge musoma kange nkasigaza toyanziza knowledge kati amawulire okuntandikwa
ya wiki gatandika n'okufa kwa Amutaka Rwomwa Engineer Daniel Chikolo Bosa yatemulwa ng'ayingira ewuwe ng'ava saidi z'ebuyukwe era okukungubaga kukya mukono mwino kwawula obuyukwe mu bukunja Gamba Chagwe. ba Petero Chagwe awo wonna Chagwe ewa ba Petero nene Chagwe esaza lyonna baliyita Chagwe yabula era okuterekebwa kwe kusuubirwa enkya n'omusika Elisa bwato Lwasa bamulonze ne bamwanjula ewa Katikkiro. Wiiki era ebaddemu datemane this time round zibadde mu Nuupu nga zoogerwako zitandikira ku abadde leader of opposition kati commissioner era acting auditor mu parliament ekitiibwa Masias Mpuuga ezatuusiza n'okumugamba nti addeko ebbali naye n'agamba sijja kuddako bbali naye bwe kibanga ezo muziyita datemane nga zibadde zayisibwa commission leka Siraja amalirize. leader of opposition still bwobanga leader of opposition ate still obeera commissioner by virtue of being leader of opposition abadde leader of opposition Yali commissioner. leader Kakati ezo ensasagge zikyaliwo. Waliwo saidi ewagira buli ludda abamu bawagira principal abalala bawagira Masias Mpuuga abavuddeyo mu lwatu bali babiri sofa ludde mnante Dr. Bwanika Abed kuva e Masaka ne Honorable Medad Lubega Segona Kalyamaggwa tujja kuba tuwulira ebisingawo wiiki eno era NRM etuuzizza ku kasi yaayo neteekawo road map ey'okulonda primaries okuva ku LC1 ne bagamba nti bagenda kutereeza enkalala ezirimu 11 million plus balabe bebasigazza baba beeyongeddeko oba tebannaba balabe ekigenda mu maaso. Wabaddewo omukago omulala ogutondeddwawo mu wiiki eno nga gukuulirwa Honorable Basaalirwa ne banne aba SDP aba DP nono balinga bataano ogwo nagwo nga kugamba gulina ebibagatta okulaba nga okulonda okujja kugenda bulungi. Ekibbattaka ekirimu okuyiwa omusaayi kyeyongedde mu Acholi apa n'Abamadi era nga bagamba nti wataabeewo kikyukako bagenda kutandika okwerwanako. Kino kituuse naye Kayunga wiiki eno waliwo Revulani gwe balese nga umane empya z'okubalaga abatuuze ne bamugoba ntyaji ne bagamba nti byali engineered ne munne. Lobowa Specialized Hospital kooti yali etumye deputy nga ba MP abakulemberwa Lopu Honorable Ssenyonyi babaganya okuyingirawo n'entuma Lopu n'agamba nti gendayo ku Wednesday bazzeemu ne bamubuuza mu parliament bagenzeyo ku Wednesday n'agamba nti nze tebagamba tomorrow bagamba Wednesday I'm going to do any Wednesday ginaalaba tewaaliko specific Wednesday kati eyo firimu naye ekyagenda mu maaso. Abakozi bonna abeera kasasiro abayola ebintu byonna beekalakasizza ne bagukira ku parliament nga babanja emyezi 5 obusente bwabwe mu Kampala NSSF zibabasalako. Anita Amongo n'agamba agenda kusenkana ba leaders bonna naye nga agenda kubalagira babasasule mangu ne Minister of Finance ate baleme kubagoba kubatwala mu 7 Hills company yetwala gundi bonna abakozesa lumu. Ekyabadde interesting kweyo story nti bano bazze okwekalakaasa awe neebaliza Kakande owulira akolodde nga teriiyo poliisi ebakubyemu mukka gubalagala tebabakatutte nga kaguddeyo naye bw'okwata abamawulire 20 oba n'okwatayo abalina ekiwandiiko 30 ne bagenda bakiwe sipiika bo babakyo mu mukka ogutayogerekeka. Kati awo nina okunoonya interest yabadde interest yaani bano okwekalakaasa babeere protected batuuse ekiwandiiko kanjogere nga spokesperson wa parliament tewabaddewo mukka naye ssebo
ndoza wandibaliza poliisi nti yalaze obugunjufu nereka abakozi bano myezi 6 temusasulwa mukolera KCCA tebaka nti mawano John myezi 6 siri mu disagreement na kwekalakaasa nze sinikuwa kuno ku kyalo amanyi enkuba ya kuno weeva bwe ndaba ekire kyakutte ludda luno neetonya manye eyo si nkuba nina kubuuza interest yabadde yaani ani yabamobilizinze lwaki babadde ne placard empandiika obulungi tebayogedde omuntu gwebalumbye tebalumbye bonna tebalumbye Eriasi mukwano gwo tebalumbye Luyimbazi naye balumbye oli ava e Busoga Kisaka era ne Luyimbazi bakyogeddeko nti oyo omuzize eye Busoga ne Luyimbazi namulabye ne placards kweziri Luyimbazi ne Kisaka musasula abantu by election edokolo zigenda the larger issue on that emyezi 6 nga tebakusasula really were you working? Yes they are. Yes, okukinonyereza nti mu myezi 6 eyo basigala bakola Charles nze ku luguudo kwempita nina lwenkeera okutambula okunoonya okukamulamu obukadde bwe ngenda okutambula kilomita zange 6-7 z'entambula wakati wa ssaawa 12 ne emu bwe mba ntambula emu kitundu nsanga abakyala abo nga bali ku luguudo beera nze ndi mu kunoonya kutuuyana obasanga beera balongoosa oluguudo they are an amazing group of workers. I don't know who supervises them. Naye buli ku makya obasanga beera ettaka balijja ku luguudo bakola batya okubasanga ng'abo miskini be tutasasula tuli balyaza amaanyi nnyo agebweru gali muli baana waffe wano yali pulezidenti Hassan Mwinyi yafudde ku myaka 98 mulangira akyalwanagana n'obulwadde bwa cancer Prince Charles Bungereza naye yagambye kabaka ayagala kati kukozesa habo takyayagala oyaga kuntwalira mu bantu gose ne President Biden bamulongoseza olususu lwa kansa naye agenda kuba ampuliriza Kibazo waleseeyo ebintu ebikulu. President Museveni yasebo yawadde speech n'abayigiriza endabirira y'ente n'engeri gyakola ki nendaba nga Kakande ansoka ate yakyaza ne president wa Kenya yabadde wano but was that an official mugebweru newankubadde Kibazo yakomyewo sebo weekend Israeli sajja baayo bwe bakubidde abantu nga mulimu n'abaana nga bagaba n'emmere oba emmere esooka ng'eyitawo wabaddeyo stampede abantu bafiiridde mu stampede nga bakubye warning shots ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana ne Siraje Rubwama John kakamuli oyongeranga mukamulali naye water yabaki yamufuna wano onofuna mimeka omuzindalo muguleke kweki kabalagala omuzindalo muguleke ampuliriza John bino byantabukidde nina okuba disclaimer abantu abali wakati mu muyaga guno mikwano gyange okumala ebbanga ddene nnyo baafuuka baganda bange naye nope yaguddemu nabe but you serve professionally absolutely without fear of favor and in professionalism temuli baganda bange Charles bwe tuba tuwandiika ffe ne bwe tuba tumiitinga tukkiriziganya nti please declare your conflict of interest declare your subjectivity n'ogimaliriza eriyo mikwano gyange abalala Kakande ono tabaagala aba Heritage Foundation bo bakugamba
nti when you're on the side of right, it is also okay to be biased. To be biased on the side of right is legitimate and it is a duty. Ekyo nkiwuliriza bulungi naye that is not the case. Kakande. Yes, mikwano gyange wano waggulu ennaggulu ku NBS bakola enia campaign towards the okuweza emyaka ebiri ekitundu eja parliament nga baspeculatinga bagesinga kwani anaabeera omukulembeze w'oludda oluvuganya emyaka ebiri ekitundu eginaddako. Along the way campaign yafuuka nefaanananga campaign ya Mathias Nsamba Mpuuga ngeringa campaigningira Mpuuga eringa nga Mpuuga yagireeta nange bampitayo efaanananga bankyazaako naye nze nembagamba sijja kwogera kwani asaanidde. Of course nze nali simanyi basaanidde. Debate yange ngeri nti tulina okutegeeza Abannayuganda omulimu gwa LOP mulimu ki era muntu yandibadde wabisaanyizo ki. The long and short wetutuuki emyaka ebiri ekitundu gyatuuka omukulembeze w'oludda oluvuganya I think I haven't seen mu myaka bukyanga kifo ekyo kikomawo formally mweno constitution ya 95 oluvannyuma lwa amendments ezakomyawo ebibiina by'obufuzi 25 nali sirabangako lwekifuuse ekyensonga ennyo okutuukaawo. Of course bwe kyatandika waliwo competition FDC yasetinga nti asinga obukulu mu bo in terms of rank and office yanaabanga LOP. Ne beesanga nga balina Sam Kaleganjuba nga balina Morris Ogengalatigo professor nga bombi bali ku ddala lya vice president. Bombi baali ku ddala lya vice president ng'era bombi ekifo bakigwanidde. Abantu abawerako eyo ye yali second fight mu FDC. The fight yali ya Betty Kamya ne Alice Sianuta Lasso nga balwanira obwa secretary general. Kyayuza nnyo era ekyo kyaleka FDC efunyemu eddibu ng'efunidde eddala eddibu wakati wa Latigo n'enjuba. But after that ne ba withdrawing akakwakulizaako akagaa nti the senior most ne bayongeramu nti president w'ekibiina anaapresentinganga erinnya mu NEC ne bali era omulundi ogwaddako ndooza bwe twava ku Latigo twagenda Latigo agamba nti bwe yavaako eyali ateekeddwa okusinza ku bakanyizaako okusooka yali mukyala Alice Alaso Asianot naye era mukwano gwo KB mu bukalabakalaba bwe era n'abanyigiriza n'ayisaawo Nandala Nathan Nandala Mafaabi ennaku zino gwe batalima kamera kambugu andi kati olw'okuba nti baali bagikutteko nga bataddemu obuyinza bwa president w'ekibiina omulundi ogwo nga president yabawa erinnya baali baavoidinga kiri ekyabatuusa okuba akalulu n'okulwana. Subsequent after that ndooza tebaddayo kubeera na ntalo ziri fundamental. However entalo era zaddawo nga winikiza mbadde wenzija nti however oluvannyuma lw'okulonda wakati wa General Gregory Mugisha Muntu ne Winfred Amuriat engineer Patrick Oboy Amuriat okulonda okwo bwe kuggwa abaakwata obuyinza aga nti otyo tugenda kugoba buli abadde atuvuganya ne bagoba winikiza mbeera fair leader of opposition in parliament mu kiseera ekyo omukyala
Winfred Kiza eyali omuganzi ennyo eri abangi neyali speaker nga munywanyi we nnyo ng'era bwe batambula yakwata ensawo n'agaana okulinnya ekigere kye ennajalankumbi ng'emirimu gye agikolera walala ko bali otulabyeko nti ogunywanga ne guteeka ne bamukwata totuwandulira bucu ne bamukwata ku nkoona ne bayingizaawo omukyala ndowooza Betty Awola Chan but awo wembadde ndagaawo bamembers ba parliament oluvannyuma lwa appointment ya Awola Chan Medad Segona era mukwano gwo bamikwano gyo bantu bamutabanya nnyo Medad Segona ngambye bamembers ba parliament ne ba Winnie Kiza baali bakoze akakojo nga bakanyiza ne speaker yaliwo mu kiseera ekyo bakole rebellion ekifo bakikyuse kirondebwenga ababaka nga tebeebuuzizza ku bibiina bamemba ba parliament omulundi ogwo nga mwe muli ne Muwanga Kivumbi ndebwe ababaka bonna mu parliament aba opposition nga mwe muli ne Muhammad Muwanga Kivumbi era Muhammad Muwanga Kivumbi yali munyiivu ne Segona ngali mukubaja Segona yalwawo okumuvinga ne po na muvinga mangu nalangirira n'abasookayo mukyala Awola Chan kakati bwe walowooza nti mukyala Kadaga tajja kukkiriza ku nkyukakyuka ekyo ekyomukisa omubi mukyala Kadaga byamusanga bweru olanye n'adduka emisinde n'agenda mu parliament n'alangirira nti tufunye rope omupya but John tonna manufacture tonna tunuulira interest ya parties the parties NRM yakisanga nga kijja kuba kizibu nnyo okukkiriza opposition erondere mu parliament ng'ega nti bano ba MP bajja kufuuka b'amawale bagenda kubanga baali bakisibira wamu era mukyala Kasule Lumumba abaleeta obuzibu nga ne Kadaga alina obuzibu ne ba commissioner ab'NRM mbu nga bamuketta ne batwalayo omukulu Entebbe naye n'ayagala nabo balondebwe mu parliament awatali kwebuuza ku NRM mukyala Nankabirwa ne banne ndo mukyala Nankabirwa yali kifwe era mukwano gwo yandeteranga ebyennyanja ng'akyali minister wa fisheries naye kati ne babiwakanya nnyo mwena gye tandaba but John jembadde maliriza nti obunanfuusi bwa bannabyabufuzi bali abaali bateekateeka ekiwandiiko ekigamba nti tulonderenga loopu mu parliament abeere nga ali bano bakulembera mwanga munjukira mukireko naga nti tuyinza kukkiriza bali abatali balonde bali eri okulondera ebintu biri mu parliament obuyinza bwe bukyuka obwa leader of opposition ne bugenda mu nuupu ne baga nti principle era principle bwagamba weewaawo Roma loku tobifaanaganya nedda sebo oyasitaga fly naye mwekyo bunnanfuusi bw'abannabyabufuzi abaali ku mission eri beesanga nga kaakati balina okukyusa bagaye nti kino bwe kigamba principle yayogera we tuli olwaleero one Mpuga bamugoba nasigala nga yeemulugunya abamu ne basanyuka abamu bamugoba tamu yagwayo both ways tamu ye yagwako ne waliwo opportunity nga basobola ekibiina kyayisobola okumulekawo Morris Ogenga Latigo we baatuukira okumugoba yagwa ku accident. I have seen Morris Ogenga Latigo give the impression that he served a full term because of his ability. Morris Ogenga Latigo was supposed to be fired. Abaali balina obuyinza obumugoba ne bagamba tekijja kuba kya buntuulamu. Omusajja ng'agudde ku accident. N'omukyala gwabadde naye n'afiira mu mmotoka. Gwabadde anaatwanjula. N'omusabaze gwabadde naye. Waliwo ekiwandiiko ekigambo Sebo, n'omusabaze. Omusabaze yamusasulira ente nti abadde mukyala we nga tannamwanjula. Nti naga nayo kulwaki olese story tugende ku nsonga jukiroloso nti Latigo obuzibu bwa Latigo n'abakwembe kibiina ennajalankumbi emu ku nsonga yali ereese obuzibu ng'ogyeko olutalo lwalina ne mu kulonda bwe baatuuka okubaganya ebirowoozo mu palamenti
Uganda eweereza abajaasi Somalia oba teweereza nga headquarter egamba tekisaanidde kuweereza abajaasi baffe. Latigo oba oli awo ekiwandiise oba n'ekigwanyizi n'awagira motion eyo nekinyiiza nnyo bakama be era okuva olwo bamumakinga aga nti katumulinde tunamukwatira. Yali ye projectinga mu kigambo ky'oluzungu kye baga nti the moderate polished politician. John Yes, Mathias Nsamba Latigo namusanga mu Bank of Uganda. Mathias Nsamba Mpuuga wetugerera olwaleero Spire Jim yakola expose ye gyakola ku Twitter. Abaana mu parliament ne bagenda nga basosonkola empapula bamuwaayo kye bamuwadde nga ye bw'ateeka ku Twitter okukakana ng'atuuse ku service award. Munnange The service award gye twogerako is an unusual one. Nti nalabye mugana nge Chris Obora annyonnyola nti members of parliament are entitled to honorarium, gratuity, nani omulala nti bw'oritayaringa. He said that on kino kubeera rope yakola omulimu mungi nnyo ogusooka ku bwa MP. Kati commission neesalawo neega nti kemuweeyo ebitaano ng'akasiimo. But of course a lot of people have missed the other focus. Nti ne bali ba commissioners abalala abaaliko bonna baafunayo 10 less than Mpuuga naye baafunayo ebina. You have also to note that at that time waliwo expectation that each of those commissioners was going to be fired by their mother party. Kati nga bagana naye tugenze tutya ne batuula mu kisenge ne beewaayo ke beewadde. Ndowooza okuba fair kubanga bw'ogamba nti ne beewaayo ke beewadde olinga agamba nti bakomishona 2 ne rope ne chairperson commission efaanana etya. Parliamentary Commission kusinza muteeka ate gwe wakavalinga parliament okumala ebbanga ddene. Omukulu wa Ndero Ogaalo oyo yaleeta etteeka eryo eriteekawo parliamentary service nga walaba public service eteekateeka byonna emisaala naki recruitment ebaddemu ebizibu bingi okuva webateekebwawo naye eyo si ensonga enkulu. Kuliko speaker nga chairperson, kuliko deputy speaker, kuliko prime minister nga leader of government business, kuliko minister of finance, kuliko Mutya Kasajja. Lwaki atoyogera bali obwedda nga temuboogera manyi mukatuliki waffe sirina kukirimamu musajja waffe. Tuliko anti prime minister Majegere Muchala Haji, kuliko leader of opposition, kuliko ne member of parliament abatalina buvunanyizibwa ku cabinet level okuva mu NRM n'okuva mu NRM baliko basatu n'okuva mu opposition. Opposition kwaliko mwami zaake nga tebannamuwererekereza. Kati Rope, because Rope is also commission. Parliamentary Commission Kakande abaddamu bazore. Parliamentary Commission yandibadde bwe somero yandibadde board of governors. Board of governors yetuula neeyisa ebikola. Babaawo ensako nga baagala ensako mileage y'aba MP nakinaki eyo najye biyita. Oteekako nti eno executive board efaanana ng'eya Bank of Uganda. Bank of Uganda ndooza yeeyina uniqueness ya executive board. Ate mu mateeka ga Uganda ga constitution n'amateeka ga bulijjo kati twakifuna n'embalamuzi ne mu judiciary. Parliament yaweebwa enkizo yeteekereteekere ku byensimbi zaayo ensako zaayo aga nti mutwe ssente bweziti ffe tupulaninge. Kiremese Kasajja okusinziira eri mu finance agambe zino tebajja kuzifuna zimajja zifuna bwe tukuweereza omukono noba ekisambi ng'omanyi bw'otemaatema. Era
togamba nti tuba okuweereza matunga masale amateeka agafuga Uganda kuvida ku mateeka omukulu Rwomushana gye bakola gye batukolera ate nga yali nnungi okutuuka bajjamu omutima nga budget eyo bagikola aba parliament gwe bajjemu omutima taba mufu ate kati ali ku byuma kwasiza kakati budget wekolebwa ya parliament eweerezebwa eri president era alina obuvanyuma ku finance yagitunulamu so si bano mikwano gyamwe bagobi baani okusinzira mu finance naye nga ekyagenderwa ki kyagendererwa nti abakulu bano ba Rwomushana bagenderera nti parliament giwa amaanyi n'obuyinza okuteminga okozemu ka mix up katono para MPs baba obuyinza okwesalirawo omusaala byonna bibiri not necessarily the budget when it comes to the emoluments bebesalirawo mekaza bafuna and ate you go and read the constitution again budget waji preparing parliament we preparing a budget yayo of course when byogera ku bituufu egenda wa president singa bitongole birala nti ministry agenda just submitting eri gobi ngekigendwa kimwagendera kyenzijukira nti ababaka ba parliament institution eno nga parliament giwe embavu kubanga kyali kizuuliddwa nti Uganda okubonaabona konna kwereeyiseemu ofisi ya president yali Kanaabi ng'erina obuyinza obusukkiridde nga tegambwako nga naye akyemalira presidency nga is a dictatorship naga nti obuyinza bw'omukulu ono tubutemetemeko tubuweko ebitongole birala tubuweko judiciary tubuweko parliament naye asigazeeko naye bwe tuli of course kintu tukanzeyo ku story ndala onompita bulala story eno eriwo ya Mpuuga saagala kugenda nnyo mu issue bano bayisa butuufu bati bayisa butuufu nange kandikira interest nti nze mu kumanya kwange okwa ebikolwa by'obufuzi era we nali njawukanira n'aba communist weewaawo nayagala nnyo ebirowoozo byabwe njagala nnyo enfuga ekkiriza oludda oluvuga n'oluvuganya eggwanga eritalina ludda luvuganya lw'amaanyi oluteeka oli ku nninga n'amanya nti nono ayinza okuyingirawo lifunye ebizibu bingi kiringa bw'otuuka ku district bw'osanga nga waliwo akasiriikiriro nga chairman wa district ne kaawo batuula ku mmeeza emu ne banywako akaawa kaabwe omanya nti mulimu ttabu sanyuka nnyo nga kaawo ne chairperson balikumbiranye awo omanya nti mujja kuba Kampala twabanga ne Godoni Mwesige ne mukulu Sebaana Kizi balisaga kumugga kubanga musajja mukama yamuyita nga Godoni buli ku macha akeera n'ekikopo kye ekyakaawa n'agenda ewa meeya yali tajja muwulize nnyo ne banyumya mukulu Tumwine bwe yajja nga town clerk yasooka n'alowooza naga nti nti nze town clerk nze accounting officer wano bwe mba ngambye njiina gamba kigwe meeya kati Tumwine yali amanyi nti obuyinza abuyina Sebaana bwe yagenda mu kanso n'akuŋŋaanya bano ab'amagombolola n'akuŋŋaanya kanso negamba Tumwine toyina mpapula ziri substantive zikulonda kuwa town clerk wa Kampala kwatamu ebibyo twasiba Ruth Kijambu ye town clerk n'ekyo bwe ntunulira kati ebiriwo kati obuwulize bwetaagisa ekituufu bwe ntunulira ebigenda mu maaso mu byobufuzi bwa opposition nfuna okwenyamira kubanga kiri kyendowooza nti oteeka okuba n'oludda oluvuganya gavumenti nga bambavu
lukuba ekigere nekivuga lukuba ekigere we naawulira naga nti tukiganye nebatugaana kakati ndabanga biri twadde tukyakukuluma olwefudisi of course ebya DP mwamanyi byavaawo tumwerabira tugaa nti Mao yasazeewo okwegatta ku gavumenti ali mu gavumenti takyasobola kukolanga opposition alternative government nemanya nti FDC weri ne banaffe abantu twadde ebiri mu FDC tetunabimanyiira tukyefumiitiriza kyekigenda maaso ate laba ebiri muki munuupu ne lubala era mbadde ku WhatsApp group zonna mu katendiko kankubuuza omanyi jjajjange yayinanga nga bwe mukomawo okuzannya nojjanga ebbwa likuluma wagudde wakoze oti olumu nagwa kuva ku muyembe nalinnya omuyembe waggulu nalingezaako okugjayo omuyembe ate nangobba mibe aha sijayi jammwe ekyokukyalo tetwagibbanga gyali communo naye bwe ŋŋenda okuwanula bwe nti omuyembe nateekamu amalala mangi nayita ku muti ogusinga obugumu nenninya ku kagonda kakati bwe ŋŋenda okusika bwe nti wansi ekigere ndooza nekifuna amaanyi nengwa ekibegabega kino nenkigwira naye nga ntya okwogerayo nti ekibegabega nkikoze eki nkigwiridde nagenda okutuuka eka nga n'omusujja gunnuma kati mukunkwatamu baleese omusajja ankwatamu nga jjajjange aga nti ekyo kyeyendere owengabi kyeyendere nga baganda baga nti kyeyendere nga bbwa lyanjola oba lyankyakya gwe weyagalira bano balwomushana abatamanyi abaganda bayagalanga okuyigga nga bwe baagala okuyigga basanga nga beesanga n'obuzibu sebo nayiggako nange nga abasajja abanyolo bakodde mu bibuga temuyigganga nga abasajja abanyolo bayagalanga nnyo okufumita abayigganga bakiga abasajja abanyolo nga babakira mu kuyigga naye babuyitanga busajja naye abasajja abanyolo nga babakira mu kuyigga kati abaganda bagendanga okunoonya abayizi bawa kiki alindako kiki ekyali kiwa abanyolo bali advantage nga bwe babeera mu kaseerezi y'omunyolo taseerera nga balina enkyakya kati ng'enkyakya zino z'amaanyi kati abaganda abayizi nga nabo beesala enkyakya basobole okuyigga nga bali faamu ku ground ezo ze bayita enjola kati bwe kyakulumanga ne liyitana nti ekyo kyeyagalire walyanjola wabadde kakati nuupu teri mukyeyendere ebbwa lyanjola nuupu ndowooza ababadde bagobera ebiri mu nuupu kino ekiguddewo kakati wewaawo omukulu Bobi Wine ne bagamba nti balwanyisa bulyake ate nga kino nange mbawagira ekyokulwanyisa obulyake kubanga bemubanga mugamba nti waliwo gavumenti omuzungu gyandiyise a den of thieves empuku y'abanyazi nga mugezaako okufuutula abanyazi mu mpuku ate munamwe temuyingira mu mpuku eyo kasiri eggwanga yaŋŋamba nti abajaasa ekibabeeza n'ensawo ezo ennene ku mpale naki ku kyajinga nti kati gwe bwe bakukwata nga bakuwambye mu lutalo alina okukuba pekise nakukyekebera nakukyajinga ebyateeka mu nsawo mama yange yateeranga nnyo okukyogera naye no yakiba mu inspection kakati nze nandirowoozezza wakijja kwani of course wano twogera kati tumanyi gyegenda kukoma kubanga sayidi zombi zesomye ono agamba sirina gwe nabawalabula dda sirina gwe nja kuttira ku liiso mukulu munange twamugambye yamukomezawo mu kooti y'abantu ye mukulu munange twamugambye ave mu ofiisi naye nazza omuliro n'agamba nti sebo sijja kugondera kakundi kalimu bafamire nabako nabamikwano okulowooza nti bajja okuddukanya ekibiina nga family retail shop bamuyise mu family dispute committee
sebo awo siraja agambye mbu bamuyise mu kkooti ya Kisekwa fa omanyi abayiggako ku ngabi n'olwo mwenna mugwa mu kakodyo ka Naddibanga anti nkugamba fa bayiggako wetugambira nti ekizigo kituuse okwogererwako mwemwogera ku kizigo treason omusango gwa Nagoma gosobola okuddiza ku kizigo kwegwogera tebayo mumakanyego kubanga ojja kulabula ensolo ekizigo ye Rwomushana akimanyi edduke naye kati bwetutuuse ate akimanyi ekizigo bwetutuuse kati naye gwosulo eyo famire tesanga olaba abantu badde ku radio nga tebali ku radio naye kyekyo nyi kyebanyenga okubuuza Naddibanga nti ekisookera ddala eri abagamba nti Museveni omusawo eyamujja Tanzania nange muziba ntandise okubikkiriza okimanyi nti musaawo eno NRM ebadde mu katubagiro seeke nga nayo yeekutuddemu ng'owulira ono mukyala Namyalo yaleese omuliro ne bamuddiza omuliro aba-NRM bakubagala bubi nnyo nnyo naye kino bwe kyazze ebyo byonna nebyerabirwa kati social media yonna eri ku mpuuga Bobi Wine kakati NRM neevaamu ng'eringa egamba malayika fe babadde basanze okuwookinga NRM kinire nti ndowooza Rift Valley etandise okuimajinga mu NRM ne John naawe ddala beera mwenkanya Yohana olaba Rift Valley ng'olaba Namihalo gy'otaalaba ku Besigye gy'otaalaba ku Mbabazi otafiire n'aboggoka ne bamusiiga akazigo wateranga kunywa kofi walivugamba nga onywa kofi mu Mozakoti nanywangayo caayi si kofi tebalina kofi balina caayi omulungi n'ebinyeebwa nga Katongo akyaliwo ate Katungulu mwagaza kimungu amummuzi yayikola meeting ey'abanene mu NRM nibayise ekiwandiiko netuula wali ku Mosakoti omwogezi wa NRM n'agamba ekizibu ky'oyina bwe tomanyi NRM erina omunene omu ow'Entebbe bano bonna batono waliwo omunene omulala ate mutawani ene omukyala naye omugenda kompoza tazanya ayogera ne Katonda kaakati bino ebigudde bino nuubye kati singa nze nali mukulembeze mu nuupu nandigambye nti tulina obukaanya tusooke tubiikeko tulinde bali bamale okweyuzaayuza naffe nga tunakwaki kubanga kati the major beneficiary yoli ekyokubiri kyenyaga okulaga nti ebintu bino ebya ssente birabika ke katego kennyini akaleesa obuzibu omanyi byatabula DP nga semwogerere mukulembeze simanyi ekyo abantu obanga bakimanyi DP ekyagitabulira ddala okutuuka ogikwasa maawo embaale byali bya ssente nga semwogerere President General nga waliwo omukulu gwe bayitanga Dwametu Mariano mukama yamwita ebiseera ebyo baafuna ssente okutuuza delegates conference nga semwogerere tamanyi gye zivudde nga babuuza naye ssente muzireete tuzirabe mutubuulire wa gye zivudde nga teboogera ne Mati yansubuga naye mukwano gwo kojjange ine baafuna ssente okutuuza era delegates conference mpuliramu n'emifaliso nga giwandikiddwako NRM embaale oba waayiriza okiyisizaawo mpulira mbu ne ebintu ebyo era byaleka nga DP etabukidde ddala actually okutabuka okwo gye kutandikira mu kulonda yali ndooza Robert Kitariko okumutwala ku Electoral Commission and bwe buzibu bw'ensimbi we buli bw'oyogera ne JB Kakooza waali manya awuliriza kati bwe bagenda okulonda Kitariko okugenda ku Electoral Commission Mzei Paulo Kawanga Semwogerere nga nti eyo gy'ogenda fe nzikirize yaffe eya ebyobufuzi bwe birina okukolebwa n'abantu baffe bwe balina okulondebwa ekyo kikyamu naye ate ye Kayondo lawyer Henry kubanga nayogera naye ku nsonga eyo nyirinyiri ya mukulu Kitariko nga agenze mu Electoral Commission
nangamba nti mutabani nti omusajja yabadde secretary general waffe ekibiina tekirina nsimbi zimusasula nga secretary general ti omusajja talina bizinensi gyakola nakinaki kitaliko mu kiseera ekyo yali nga ali completely broken financially. nateranga kumusinkana do Winton oba mwenkanya kiggwe okumugamba nti togenda oli kola amuwadde omulimu ogugenda okumusasula naye afune ku kasente kanaabyako gwe nogamba nti togenda kozi tekisoboka. Of course, John, China challenges That was the value, Electoral Commission. value systems. Nze kyolina okumanya abantu baya value. John, nze munzikiriza yange okuwanika omuntu ku kalabba nange mpaawo. Kati John agamba nti omusajja omudinkoni oba omusosoloti oba saaba Kristu nti yabuliddwa omulimu nti n'omulimu oguliwo gwakukwata miguwa kwanika bantu ku kalabba kanti n'ekibazo abadde talina kyakulya ekyokuwanika abantu ku kalabba ye omusajja akole ki kagenda afune ekyokulya no. Of course oli musajja mugezi nnyo kubanga oleese era ekiriopiyas ekinakufevaringa naye ennaku zino tulabye nga Reverend bw'aba najja ewuwo okuteekawo service kibasooka okugamba nti transport ye waali mu bbaasa nga tebanabuuza butebe bwe buli n'emizindalo ne bayibuli basooka kugamba transport ye waali nti ate transport ennaku zino nti minimum mitwalo 10 mulina okumukuŋŋaanya gwe kibazo obumanyi kimanyi bulungi ate anatambuza bigere ng'okikkiriza Land Cruiser ajjawuwo obviously mwenga bakristaayo bamugwira emmotoka mulina okumuteekemu amafuta onfuna kaakati obuzibu nkutegeeza nti ebizibu bya ssente nga emu ku problem ebiina gye birina okudiringa nabyo. kyesikiriziganya naawe Kakande yeri statement gy'omaliriza nayo abantu banaalya values. That is where we differ. Abantu bagenda mu cause sebo abantu bagenda mu cause abantu bagamba tugenze mu cause okay kiboogera bonna tugenze mu cause naye kiringa agamba Jesus agamba nti omuntu abaawo lwa mmere yokka naye tiyagamba nti asobola okubaawo ng'emmere teriiwo. Gasimbagane ne bannamawulire John katumwamule bimumenye kati aina kiri omanye eri subjective conflict of interest ogideclaring amangu n'okivaamu Siraje luno olutalo lwolaba oluvannyuma lw'akalulu ka 96 mikwano gyange abamu ku bana abali wano baatuuka mu kifo ekimu nga batudde nga balina okusalawo tukube ekigere ku ttaka tugobe banywanyi baffe oba tuba accommodating mbeera ye yaleese ebizibu ng'oli akasusa ekitimba. Joseph Luzige, very bright lawyer, very bright young man, amazing future on the gradient. very bright amazing future on the horizon. Bagiyiwamu amazzi ng'agenze najja n'agamba banne nti abange nti bampadde bwebiti ne bwebiti. Simwogere naga nti mwe mbabuulira ne bwe kuba kugamba nti ababuuza azitwale tazitwala, the fact that bayogedde naye kitegeeza nti babadde neki ne audience. That is an end of the road. That is an end of the road. And that was the divorce. Departure. Rose teyakomawo kubategeeza nti byabadde bwe biti. Anti ye teyadda mabega kubategeeza nti abange byabadde bwe biti. Ye yaweta buwesi.
n'agenda deputy secretary general. NRM. Naye bino ne mu FDC byaliyo ng'eri abalina reasoning yemu and bye bibatuusizza wano mu meeting emu wano ku Kitante Road. Kati ndabawo ekizimbe kiwanvu nnyo bayitangawo wa Peggy, simanyi oba Rwomushana yali awo ku Kigere wano ku Kitante Road wa Peggy. Meeting yali etudde ng'ebuuza ebibuuzo ku mukulu omu Qualifying ekigambo Kigere. Ayinza olayo atuwira ayinza nti Kigere kyambizi. Ekigere twogera mu Lukonyi. Kati bwe bagenda okutuula nga baga nti gundi abadde n'ebizibu nga bimutudde mu kifuba bimuyisizza bwe biti. Omukulu n'amudduukirira ti n'omusajja abadde n'ebizibu mwagala akola atya. Musajja mukulu omu kati yawummula ebyobufuzi n'abagamba nti there are certain minimums, political minimums ze tulina okukkiriza. Bwe tutazikkiriza tujja kusaanawo kubanga ffenna tuyina ebizibu, ffenna tuyina obwagazi. Era mu nnyinnyonnyolaye n'abannyonnyola eyo subject mukulu Kintu Musoke ne mukulu Bidandi be baali bazinsomesa enjawulo wakati wa need ne want. Kyoyagala ne kyeweetaaga, need ne want. Kati omukulu ono ng'annyonnyola banne nti ono kye yabadde anoonya is a want, it is not a need. Teyabadde mu mbeera efaanana bw'etyo nti ffenna tulina bye twagala bye tutasobola kutuukiriza. Omukulu gwe baali boogerako n'akwata ekkooti ze n'agenda. Oluvannyuma nga wayise emyaka ng'ebiri yamala n'asala n'addayo. Abantu kye yabawa ekimu ku byamutwala nti ye yali wa kampeyini ya HIV, oli ye yali akulembera kampeyini ya HIV, azzeeyo. N'emyaka ng'ebiri n'ekitundu emabega baali baaga nti naye meja naga nti ate nabadde n'ebizibu by'eddagala, ate nabadde n'ebizibu by'omukyala, oli yasobola n'ampaayo. That argument has been there and that argument has broken the opposition. Mukwano gwa Rwomushana omusige namwogera linnya mu lutalo FDC lwebadde nayo juzi. Yaga Besigye ayina ettima, yalabye ayina ssente, ne banne bali mu bwetaavu, onoonya n'eddagala n'onoonya n'ez'okulya ne zikubula. Kati bw'alaba abafunyeeyo ssente abawala na buwalanyi olina okuba mukwano gwange naye Kibazo tomumanyi olina okuba mukwano gwange tomumanyi mwogere oyala gwe olina okuba mukwano gwange ate bakiga bangi najja nkumbira eyo mu kigomba avaako musinguzi garuga musinguzi yawummula ebyobufuzi. But Siraje we tuli Mpuuga bamuvunaana kulya ssente ezitali nnyonjo. Mpuuga in the underlying tones baga nti abadde alwana n'ekibiina, abadde yeegeza mu buyinza bwa principle. Ebyo nabyo njagala biveeyo nga biri ku mmeeza clear nga baga nti naye adde yeerabanga the alternate mujeemu. Mpuuga bwe yateekateeka olukiiko oluga nti twogere ku bya constitutional review emunyonyo, baagaana okukkiriziganya nga bali baga nti totwala lukuŋŋaana lwaffe mu woteeri ya Sudiru gwe tubadde tuquestioninga mu parliament nti bakoze ki, bamuwadde ssente mu bukyamu. Toteekawo mbeera ediscussinga constitutional amendments tetukkiriziganya nazo. Ate toyita bano kati nekimugwako nti ne mu lukiiko lwennyini be yayita ne bakubira abalala enduulu okusinga principle. Kwolwo ekiro baali bamugobye. naye ofulumiza ebyamu batayagala kwogera principal batayagala bayitibwe ate bagenda mu lukiiko ne bafuna enduulu. bwe bayogera ne bafuna enduulu eyolekereke nga ye teyafunyeeyo wadde. Ebyo gwobimanyi, ebyo gwobimanyi. Si yabyogera Nze nali mu lukiiko ennaku bbiri. Kwolwo baali bamugobye embuyaga nekkakkana. Wabaddewo an undercurrent bwe nebega gyatudde
naye mabega gyatudde nga omukulu Mpuuga yakozesa ekifaananyi kinene nnyo ekikye ekigazi Ye yali convener. ng'ate principal Ye yali convener. kamagashoti naye kyembuuza leero puroguramu yafuuse ya Kibazo na Siraji balinga bali mu mbaga y'okwanjula Date money. naffe mututadde wabweru Mwenyala ezi. Ziringa nseenene ziriko season. Zibuuka nnyo nga wagenda kubaawo okulooda. Zibuuka nnyo nga wagenda November waazo. nejja lishafo. Kaakati oyogedde ku Luzige. Luzige wajjira n'ekibulifu case. Yali first president wa UID. Era mubamu ku reporting nga financial nga tanafuna kikeesi wewa Henry Kayondo yalina goodwill awo. Kayondo was a major funder wa UID. Ye lawyer ne DP by the way ayogera ne landlord nti DP office togigyako ssente rent ku Johnson. yes We wali ne chambers. not Johnson State House. State House Ne ku Johnson. kubanga Kayondo Johnson landlord malala sebo Kayondo ye yali lawyer yasooka ow'omukulu Lupaleri yasudde era yafunyisa DP Residence. office ku State House kakati buusabuusa nga DP up to now esasula rent eyo nayo corruption yali goodwill ekyali goodwill ya landlord balina n'office wali ku Johnson oluvannyuma waali Yes. office ya UID neyalukwago kakati kitaliko okugenda mu bintu ebyo sebo kati bali kubali ntuma kitaliko okugenda mu bintu ebyo ng'omuntu gwasinga okutawaanya financially yali gundi Kayondo. Kati presidential election weziggwa Za 96. nafuna omukisa nembeera ku swearing in Kololo otuvaayo najja ku Serena Museveni ebibuuzo byambuuzibwa bingi ne mugana yiggwe akalu kano wakabba nze naliko ekisolo nendaba baziise ebiteteme na biki semwogere temusobola kugabana buyinza n'agamba nsobola okikola n'omuntu yenna naye nga sisemwogere n'amenya abantu aba mu statement ye n'agandi semwogerere eweegoba yekka nze nsobola okupanobitinga kitaliko teyansibula nsobola okupanobitinga Maria Mutagamba nayogera n'owokusatu yani mwerabidde asendawula yali naye byagenda okuggwa ng'era abapanobiti ng'abo bali panobiti gundi Mutagamba nga alina obuzibu bw'okusasula airtime wa presidential campaign tebagimuwadde serutero ne bamuwa obwa minisita ono kitaliko n'agenda wa ebintu Museveni oluusi byayogera nga waliwo omugundu gw'ensenene atera obituukiriza kaakati bw'otunuulira okuva eyo aze abonaabona naye yawandiise notes ziringa za Rwomushana aze abikola kati bw'otuuka ku kino ekyampuuga kituuseewo mu general elections ng'obubbi weebuli kaga naye oyo mu sparing mu Kampala balina ba sparing oyo mu sparing tujja mwetaaga mu maaso oyo mu sparing e Masaka najja nga naye mu mutima akimanyi nti bakoze eki bansparinze lindako genda maaso Kibazo amapesa ngenda gajja kwagagu kaakati bw'otunuulira sources kaakati eziriwo okuva ekisinde kya Honorable Mpuuga lwe kyatandikawo wabaddewo ebigambo ebya foot soldiers byebayita foot soldiers nga bagenda ku social media na biki principal okwogera kulambulukufu agamba nti we nagenze amuba complaining nga social medias nalabyeyo bino na bino nembituuza netuwandiika ekiwandiiko victim kyagamba nti kiro kitwala omunaku ekyabadde signed by secretary general omuyise victim kati of course kati gwe twogerako nga victim kuba okugamba nti tetunnamuvaamu naye agira atuulako ebbali tumale okunoonyereza military is called target kati victim nga tebamuwadde na fair hearing yagamba twali
kwogera okutali kutongola ye yakuyisa chat yes nga tukyatingamu awo informal kunyumyamu netunyumyamu that was derogatory But the it is insulting. naye that is derogatory of course Then why do you have to respond to that? because one It's insulting. nasomye ebbaluwa ya Mpuuga and mu kugisoma all through n'adde ndaba battle lines enzigule Yeah. nga yasazeewo to launch a Katyusha an RPG on a party in decent times when you choose that we are unable to sit in with this group si ku party you pick your jacket no and walk. Katyusha yabadde to the family timing Not very clear. timing a yo small family group Kibazo has even amended the document. We omuje kiri kinyimbo yabe yasomye ku family and it is the simplest. Yawejinze war against a family. Into English. Yagamba family eri yawambe ekibiina. And things are not being done transparent. Kati bye twagala tulabe. kiri kyo nyiri lwaki mukulu lwaki omukulu John bwe baba bakuyise mu meeting nokkiriza okugituulamu banno ne bakugamba nti tukuyise with all the leadership their cream de la cream in a similar meeting like that I know you John are aware Kanaabi is aware nga tebannatu kukyusa buyinza mu office ya law their president called a similar meeting like that ne batuula ne bakkiriziganya ne bamovinga ne baaddressinga their neck why at that occasion didn't he say nti twabadde na comforting chat tetwabadde no munkole ya bulijjo mubanga basajja bakulu mubadde mutuula ne muteesa omanyi Kanaabi agambye olwaleero bwe mudda kanabuuziza nti debate ya Peter na John munkole ya bulijjo bantu tudde bakulu nga formal meeting bandikanyiza tugenda kwa statement Oza mwena muri deliberate. Statement Mwena muri ki? deliberate temwagala topic eno ifune justice. Chobola amuyita perinfale mubeko nakati. kakati submission yange nti ekiswa kitandise kisaza amaaso kibuuse president waba wakusoma cabinet ye ya reshuffle next week ajja kwongerayo omwezi asooka alabe ground bwetabukira ddala nindako nkubuulire nina gwe nali naye wano nagamba nti enswa zibuuka enfunda bbiri eriyo ekiswalo ekisala nomale ne kibuuka naye ekiswa kimanyi okuyingiramu nabe nabe bw'ayingira mu kiswa akikuba mwabali ebweru mulaba enswa zifuluma emisinde nga mwe mukwata enswa naye nga temwategedde nti kifuluka ate sebo kankujukize nabosa kankujukize FDC nabosa Joyce Sebugwa baali bafulumya Gregory Mugisha Muntu general yabagamba nti mujja kulaba the true moral time will tell amaaso gonanga gali ku Gregory ne Winnie okuyingira cabinet ate yategeeza yali vice president kyali ategeeza Wow. boss kyali ategeeza nti yakyali mu CMI amanyi operatives bebaani kakati ne ku kino president muleke Siraja ayogere yabadde akoze akasiki nga atandise okujjayo okulondayo nese vice president eyali vice president kati ye mwe wange w'amagezi naye naava kati nze ngenda kulwanyisa abatema ebibira bakola ki bano abawi b'amagezi mu time gye tugamba nti tusale ku expenditure ona ayongera ku ki intentionally kusooka kuleetawo fort nti n'abaganda nammwe nkyabalowoozaako kati ekiswa kibuuse enswa zibuuka mu Buganda gundi mu ngeri ekiki namunswa ng'akoze eki nga ab'e Masaka baavudde ne bagamba kati sijja kwogerera bali abalala sibamanyi naye bemanyiika abakulu Dr. Bobi Wine aga nti bwe kiba kakoofiira bwe kiba tikiti ya nuupu mutegeere nti munuupu kati munuupu tetujja kuvaamu naye mulimu abantu bamulumira myoyo abajja okuddayo mu bwongo ayinza okuba nga yakyogedde yekka
naye yakyogedde after another gathering. Kati olaba olukonko wakati wa Katonga ne Mpigi Kampala. Ekyokubiri nti mu kiseera kino ogenda kutunuulira ono gwe tuyise target yagambye nti bwe mubanga ye mugiclassifyinganga nguzi era abuse of office esaawa etuuse ngenda kubikkula ekitabo mbalaga abali muki mu nguzi, and this is eno bofu enene nnyo ewa President Museveni. nze ekyo ekitabo njagala kibikkule. Has he said that officially? Yes. Where? Ne document ngenda gikusindikirako ngenda kubalaga n'okwogerako kwennyini mukamwa ng'ayogera. Kati kitegeeza ki ekyo? President agenda kusooka atuule alabe ebintu bwe biggwa nnonda ki nga sinnakola sinnalonda kabineti yange gyenkyusa. Of course already webali waliwo ne proposals eziva mu bano abasamuka ewanandala waliwo abaga nti wandituleeteddeyo no ewammawu aga nti wandituleeteddeyo ono wemasaka eyalemera mu DP notuleeterayo noono kwaba abasatu list zijja. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Nkomawo ne Harunah Kanaabi. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. John Kakande, Harunah Kanaabi, Charles Rwomushana ne Siraje Rubwama. Manyi lwentunulira Rwomushana ono nenga abewaffe bagambanga nti lugudde ku munyolo. Lwakisoka Kanaabi kola akoyo konkalaba Harunah Kanaabi Kanaabi wamansoka kusooka ekigambo kyaŋŋambye nga tuli bweru wa studio awo naye kifaananira ddala bagambye ota naye bakyogera mu Lukiga siki tekijja kuwooma ku mpewo. Mukulu Kibazo, abasiraamu ene waffe tuyina edduwa yaffe era tugisaba nnyo nti Allahumma inni a'udhu bika, ayi Katonda wange kwekingiriza eri ebikemo by'obulamu ne fitina oluvannyuma lw'okufa. Naye mu byonna nteekamu duwa yonna gyogere ne Masiihi Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min al-fitnati al-mahya wal-mamati wa min fitnati al-Masiihi Dajjal. Masiihi Dajjal yono stand agenda kujja lunaku lw'enkwega ng'abantu bonna bali mu bizanga nti kkiriza nze Katonda okole ki nga bw'otaba mugumu nnyo weesanga ng'okoze eki. In other words, wano otunulira lumbe wano otunulira kuwonya ate nga kyekyo kyennyini. Tuli mu Uganda olwaleero eya Kibazo we tubeera wano ku radio era waliwo research omu yange nti ayagala kujja kwogera naawe nga tukubiza nti twala omwana gy'osobola guma n'embeera nga bwekola ki era ngenza okulaka kanaga nti values tebazirya awo netwawukana banno anti yeeyo kati Masiihi Dajjal ali awo akutte Kakande kati Kakande azejendi oyo yamumaze dda akola ki gwe balya olinda ki values tebazirya. Omanyi ffe mukama waffe kati mwita Isa bw'aba ali mu ddungu mu nnaku zaana shaitani emugaa nti nze kkiriza nti nze eno yonna ensinjiko naga nti tokema Mukama Katonda wo tie naye ng'enjala emulumi aga nti kyusa amayinja ago gafeemu ekyokulya. It's written you shall only worship God. So Kakande yatuuse mu mbeera ng'ali waggulu ku lusozi enjala emulumi aga nti amayinja bagalya. Embeera gye tulimu mu ggwanga bambi etuusizza abantu bangi ate n'abamu ng'oluusi olaba oba mu lulubululu oba n'ebizibu ebingi ebibeetoolodde. Ewaffe baguyitanga mulugube gusukka ku mululu nti abantu agenda naga nti kangweyo ebiddiridde tunaabikola ki tunaabiraba. Ensonga gye tuliko eri ku Honorable Mpuuga nga commissioner oba member w'akakiiko aka commission aka parliament
naye mukulu Kibazo mbadde nsoma wano etteeka baliyita Parliamentary Administrations Act akatundu 32 koogera ku allowances of members of the commission ng'agaga nti ababaka ba commission bajja kusasulwanga allowance nga bwe banaasalangawo ng'akakiiko naye ng'essente ezo ziri approved by parliament nti bwe bamala obbiteesaako eri babireeta eno parliament n'ebikola ki n'ebyapprovinga. Question eri nti mu Kibazo zino ssente zetwogerako but was it an allowance? whatever kuba service osomye anti nene eringanga era award oba kiki allowance yonna bagigambye nti parliament ejagikola ki ekyo kyetuba tusookerako bwe tuba tugenze ku rule of law nga tuzzeeyo ewa meeya n'abannaffe abo nga bwe babadde kuba gurupu yemu amateeka gagobererwa. Mukulu Kibazo bwe tuveeyo ne tugenda ku leadership code article ya mwenda section 9 etuga nti buli muntu yenna ene leader in fact boogera namu ku mulembeze shall not participate in the deliberations of a public body teyeetabenga mu nteeseganya zonna eza public body or board or council or commission where he shall benefit or committee of which he or she is a member at any meeting at which any matter in which he or she bano baali kuba byonna bagenda bete gwe mukyala mwami has a personal interest to be discussed. So do you have evidence he was in the meeting? Yes, there are minutes of the meeting that indicate he was present. But hold on. No. Kanaabi, hold there. Is that component applicable to Parliament? Nagamye njagala kubeera very fair. Because Parliament, it's a commission. Just there. Parliament sits as a commission and decides their own emoluments in matters that affect them. So isn't that redundant? He's saying where you have a personal interest. But this was the whole Kibazo, where he has personal interest. Here you are dealing with an award he will get person to holder. That it will be zinensimbi tuzistaddewo za Kibazo. Question, did he attend this meeting? If he did, he's a criminal. And did he vote against? Was it a vote? I don't know. It was unanimity. Nazo ezo tetunaba kuziraba bulambulukufu. Consensus kitegeeza ni mwena mukkiriziganyiza kuba bagenda bagabana. Naga nti goli wa 5 goli wa 4 Kasajja yali ameka. Banga naye twagala he was a member of the commission. No, interestingly, it is only not all commissioners vote. Charles, is this by their commissioners? Minutes, yes, by their minutes, all the commissioners that I can tell you the background story. But the time. One, the background story is bali balowooza bagenda kubagobanga ba commissioner. Nga baagala kubawummuza nga baagala bafulumeyo neke bafuluma nako bewa akasiimo kati ba commission ne bewa bina tokosa lulimi lubalayasinga gamba nga baagala commission ebawa akasiimo togamba nti bewa akasiimo. Commission is a legal entity. The individuals are not a legal entity. No, I was answering Charles. Yes, the 3 commissioners of the NRM each got 400 million. Matthias and Samba Mpuga, please, law mixing. There are 4 commissioners of NRM, but commissioners exceed 3. Commissioners exceed. Abava mu backbench abatayina the other ones were there by virtue of office. Yes, did they get? Abo seen evidence that they got. Because they are also commissioners. Mukulu Kibazo. You see, if you are oja kusubmitting leka Kanaabi amalirize. Nze sagala dakiika nze mbadde njagala kulaga. The commissioner is a backbencher. Yes. And the speaker
and the deputy speaker. So did the and speaker, the prime minister. the speaker and the is a finance commission. minister. The speaker is a commissioner. As Did members the of the speaker commission. get? No, he's not a commissioner. He's there as the speaker and the chairperson. And you see, the moment you're on, if you are a member of university council, by virtue of being on radio Simanga, we take away the gamba. You are a member of radio of university council. Manye kati bano bye balinga bagandi bemutula ano bwe bayita Gasimbagane oli radio Simba oba ne twogera ku group ya Gasimbagane eri mu Simba. Yes. Sikyecho. Naye ate Kanaabi. Era teweteekawo sebo. Kanaabi tafuuka. Nolowooza nti oli manager wa Simba. Kanaabi tafuuka Gasimbagane. Gasimbagane is the panel. Kanaabi is Kanaabi individual. But when I sit here, I constitute. All those who are in the commission are commissioners. Kati mukulu Aye, Kibazo. commission. Eyo tusooke tutunuleyo. Yes. And therefore commissioners. Nga tutunuulidde amateeka. Bye munaafunanga mubireete mu parliament. Leadership code etugambye nti abaye mu declaring eki interest ekyo kimu. Nebimala okuyita abantu bonna ne basirika. Beche. Mpaka spayalo yaleese olugezigezi. Abantu ne basirika. Kati n'oli naye atubbirako tetumanyi interest ye. Era tomanyi lwaki extractinga mu katundu. N'agamba nti cui kano mukalabye. Mwe mukyali awo nti Kibazo yalya. Mwagamba simanyi nnyo omusajja ne kaawa abiki nti yasayininga. So you are talking about leakage of secrets Yes. of parliament, but selectively. It's not even leakage because it's supposed to be public information. No. Yes. No, even if you have commission. No. There is nothing about secrecy with the You know, ina. tebabi kyobisabye busabi. Naye era osobola obbifuna. Kaakati Etteeka baali wawaabira ne baliragira nti lisobola okuwa all information. But anti ngamba ona atuwa takuwa byonna. Yes. weebale kate tuganye naye ate bwe kamaze okuvaayo ne Kibazo bwe bakamutulusizzaako aya seeganye ekintu nakikola ki nakikola. Then now we move to the moral issue. Mr. Kibazo ng'oli leader mu mbeera yaffe ngeno bwefaanana kiri osoose n'osirika kati banno nabo ne baga nti abange mujje tutuule eya Uganda yogerera ku muzinda eyo gye wagaye nti value tebazirya kubanga eriyo eya Uganda omusajja alina residential house erimu rooms 7 eriyo n'omalala asula mu kazigo akamu kati mu mbeera ya Uganda ng'oli ku ludda oluga nti oyagala justice oyagala embeera esaasaanya ensimbi z'omuwa omusolo mu bulambulukufu okiraba zireme kwonoonebwa si wansi wa mmeeza obadde ku delegation etambula eggwanga lyonna eritunula noga nti amalwaliro gano lwaki gafaanana bwe gati essente tuziyisa ziragawa okiwulira naye naawe muli n'oteekuba muga nti naye essente z'abannayuganda naye n'okola ki n'osirika bannammwe ne bagenda kisajja kikulu naye aga nti abaye tutuule naye mu kuwona bino byonna kyatuguddeko dda kintu kyatugwiridde teekamu mpolampola okole ki owete principal n'aga nti nze nja kukutaasa mwana era kiba kuba eri ewaffe mu kigundi ayina ekigambo kye yakozesezza awo yabadde azza muliro anti nga gwe singa okkiriza tujja kuyirawo omubiri kaakati olwaleero tugenze mu debate ekola ki ozizeeyo kati nga tetunnaba kutunuulira namaseehedda gyali oli edduwa eri gye twekingiriza waliwo noono alinga aga nti nze neewaddeyo kigamba seehedda gyali agenza okujja oba oliawo nga naawe wakola ki wagenda dda challenge eriwo olwaleero mukulu Kibazo nze bwe nzirayo nentunulwabeera w'omukalabanda oli atuula ewaffe ku muzikiti ku lubalaza nennyamira nnyo bwe ntunuulira abantu bebadde nga nti bebagenda otuliidinga nga wano we tuli naye noono Kakande gyagambye nti NRM erina omukisa terina mukisa nayo however much nga guno omuvuyo Kibazo gyeguli fe ab'emikalabanda we tuli we tusigala ne bwojjango eri twakoowa tetujja kutunulayo wabula buli atuwa essuubi
tumukola ki mumuwa chance naye n'atuyiwayo n'atuyiwa Siraja azza abasoma naawe n'oboogera n'abalala naye nze mbadde nsaba abadifending ensonga eno basooke batubuulire ligale eryetya morale Kibazo ebyo naawe wayogedde ebibyo nange kange morale Kanaabi omutadde mukatu tuyemereddewa no sebo Owulira kibazo ssebo. mbadde nteesa N'olwekyo. mukulu Kakande muddiza omuzinda ekibuuza kibuuze bulungi ekyasumaana basaalirwa ku nsonga eno n'engeri gyali ne Kanaabi omusalamu waabwe please muleke Kanaabi asabye Kakande oyina ettima so mukulu babaganye okusekera mu nsonga eyo yebadde ejja kuba submission yange legally was it right morally is it correct ezo questions bwe tuba nga tuzansalinga tuuka mu therefore in the negative awo simanyi muganda waffe yekyaba alowooza naye we tugenda FDC we yatuuka nsonga ya faranga nopu eyingiddewo likambo ya faranga how they manage yeneesalawo oba abantu basurviving oba kukola ki kuba kati kirabika battle lines ezagguddwawo ab'e Masaka kati balinga abagamba nti omuntu waffe mumukoze basaliddeko katonga weziri n'abeeno bagamba oli yagaye nti nze mbatadde mu kkooti y'abantu abantu bakole ki twasazeeko katonga kati nze olwo ayina ebuddu n'eno ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire mu ngeri y'okubalaata nina omusajja gwe nali nnyumya naye nga munyiivu baagenda mu mbozi yakunyaga practically nti Kibazo gwotera okugamba nti there is honor among thieves nti there must be honor among thieves bwe tugenda okunyaga nga twagenze kunyaga omunyago ne tugamba nti tugabana bwe tuti nga tuli babbi buli omu alina okufuna ki omunyago gwe nga bwe gwabadde kati bano baagenda okukima omunyago gye baagukima gwe baatuma okuleeta ekikutiya teyatuusa 10 ku 100 yakunyulako 2 ku 100 nga bali mu kkubo naga nti naye bano bentwalira omunyago si beesiga nti bw'abanga Rwomushana gwentwalira kamuleke nga teziweze n'awaako Rwomushana ezitaweze Rwomushana n'akukuluma n'abasajja abo babadde balina kumpa 10 kati bampadde 8 n'ayomba naye n'akita Rwomushana n'asirika n'alinda ono abayite mu meeting bagabane nono yasirika na kike kati kubabbi abatonotono ne bayafubutuka naga ne Rwomushana tewafunye Rwomushana nanga akwatira wano ono n'akwata naye n'asirika ne bwe yatuuka ebweru oli n'amugamba naye Rwomushana akuwaddeko mmeka akuwadde bukalagala 5 nti baamuwadde 30 ate nga si kwa kamula n'akomawo mu kisenge naga Rwomushana nkufiirako bakuwadde why don't you inform them when ambuliddeko akakamula lina katale kakamula ne bamwongera but story gye nkugamba mpuliriza is a story in a public office in this country ye permeating the character chovola nti ndi extremely cynical of all these things. Those are stories that permeate public life. If I put names to those stories, either bwemba nfuluma wano bajja kunkuba amayinja oba trouble is going to sebo waliwo negwe baatugamba baamutuma ndi bwakomawo n'aleeta kyaleeta naye namugamba nti oyo ngenda kuwandiika ebbaluwa eyeebaza naye mbadde nkusaba kati tuli aba yogera amazima zozaleeta tuteekemu oli eyatuwa yaleme kulowooza nti byonna tebyakola ki tebyatuuka oli nagamba kamala okufuna ewuzu yali musajja musiraamu nkomeoja kuwulira Charles Rwomushana kakati Chief Nadibanga omanyi omberedde kakati
waliwo ensonga bbiri zetulina okusooka ne tutunuulira. Ensonga esooka nti Kyagulanyi abadde ayogera mazima bw'agambye naye yabitegedde ku social media kati abadde ayogera mazima simanyi because this issue has been on kibaddewo mu public domain. So Mulimba bwaga ekyebitaano Mulimba bwagamba nti naye yakitegedde mu social media nebaddewo ku buli bwenguzo buli mu parliament. That is incorrect. Singa omusango guli nti decision eya commissioners aba parliament okwewa ensimbi bweziti nyingi nnyo bweziti ogiyisa otya nga toneebuuzizaako nga Charles, this information Kanaabi yabadde abuuza ku meeting someone in the know angambye nti we need to correct the record for the commission. Did the commission sit? Were they there? Were they beneficiaries? Agambye for the record, except for the 4 beneficiaries and the speaker, abo be bantu batano, all the other members of the commission were absent when that meeting happened. No quorum. Quorum yali ewera. Genda maaso. Except the 4 beneficiaries. Mu Luganda olukiiko olwasalawo abantu beewe awaadi zino lwalimu abantu 5. Asooka Speaker nga ye ssentebe, leader of opposition in parliament, ne bakomishona 3 ab'NRM be bantu 5. Abataaliwo minister wa finance, leader of government business, which is the prime minister. Nani omulala ateekeddwa okubeera mu lukiiko? Mulimu deputy speaker, teyaliiwo. mulimu finance, Teyaliiwo. Minister, prime minister teyaliiwo. ekyebuzibwa nti oyo aliikinga information eyo lwakita kuwa entire document minutes, the full minutes. No, jakutwala agamba the NRM commissioners tebamenya teeka. Ayamenye teeka is mpuuka. Let me go to my Nabo baalimu. The NRM commissioners were there. Bwabanga alina and impuuga. Anti you see on Kanaabi kyakugambye according to the law. You are tokkirizibwa kubeera mu lukiiko nga kyogenda okusalawo gwogenda okukifunamu. Precise. That is the law. That's the law. In other words, IG should go and arrest them. Secondly, attendance ya finance minister ne leader of government business mu commission is mandatory. It can't sit as a commission when they're not there. Sorry, come again. The parliamentary commission teyinza kutuula legally nga government side is not represented. The prime minister is absent And the minister of finance is absent. Yes. Can't the minister, can't she be absent So with are you apology? saying therefore If what the ayakubbira information ayinza okuba nga yoli mujahidini. Now, muleke Rwomushana Nanyagadde nnyo somebody to go to court to put the matter to test legally. Kubanga kati yoli akuwa kiringa ono Kanaabi Sneak peek. edwa zakuleetera Kanaabi zeezo zalinamu interest. ensobi Kanaabi gyakoze kubifulumya nga bukyali bagenda kubitereeza yensobi gyokoze gotoba manyi bano bamafia benyine. Now so nze mbadde ndi ku mukulu Kyagulanyi nti singa mukulu Kyagulanyi agamba ekiteeso ekiwa commissioners ssente bweziti commission ng'esalawo nti ensimbi zitambule bweziti in this magnitude, whether a beneficiary or not, kulwaki tewanneebuuzaako? Why wouldn't we take a decision as a party? To me that's more sensible. And kati nekindeetera issue endala nti 0 million 5 Mpuuga bwe yazijjaayo singa family yagiwaako singa bayomba family gyayogerako eri erwana naye and that family ya Kyagulanyi. Now this brings me to the second question of omuwala gwe bawa Mpuuga amuwa omulimu
kuva wa Kyagulanyi. That is gossip. Do you have No, yes, I have. fact I have that she's verified in the service of parliament? I have verified it. I have verified it. That's why you see in Chireese and Digadedi. Mkuru Kibazo, I'm extremely very careful. Now you take note. I know you are very reckless. Genda mass. Now, you know, want to obstruct me. Kakati, olwaleero ndowooza nalibadde ntwala obwa moderator kuba Kibazo yazze nga muteesa yennyini genda mu maaso olwawo siina mapeesa kakati, because it's corruption okuteekayo wuwo, naye singa tebaamuwa waabwe yali agenda kuteekayo wuwe. So oyo waabwe bwe baamumuwa baamumukaka. We bamukakira omwana amufunira omulimu, which is not a big issue, si bwe kiba ekyensimbi, because you see atugambe agenda kutugulirawo engeri family gyevuga wali, and I would be interested mu conversation eno engeri gyafunira ono omulimu. And mukulu Kibazo, if you're talking about gospel, singa twogedde ku engeri gye baali bayomba nti atwala abantu baabwe ku permanent manya waati contract n'ebyo naye asibigenze mu deno manya sigenze mu gospel. Now, but let me go to the appointment. Let me get to the appointment of commissioners of NRM. Let me do this favor to people. Waliyo omukwano gwange musajja muyindi yajja ng'alina kyayagala mukolere nanga nti no sa me, you take this, you take. Only 10 million you take, you keep. Me no say, me do good business with Kakande, with Rwomushana, with Cho, so I give them money, me not say at all. naye amaze okubuulira Kakande nani bonna tabakola Ne mukwagala kwange want namanyirawo nti zino tozikwatako kati ne Rwomushana aliwo agambye Kibazo nze soogedde nakwogera nga bwe baali bakola bwe bati ne bakola bwe bati Anti because nali naawe gw'owulidde byogedde nabifuna naawe olaba mbyogedde toyawukanye na mupakiri wange. kakati mukulu Kibazo, these NRM commissioners abasatu abafuna Kakande addressing you million bano the NRM commissioners abafuna sente zino million bina. Yes, bo bajja batya, were they appointed regularly according to the NRM constitution? You remember? There is a battle there. There is a battle. Kata nze ango gye mbali njagala okutambulirako that mukulu Museveni commissioners bano engeri gy'abaleeta kimuleetedde ebizibu ne SEC, the Central Executive Committee. It is in protest. That is public. Yes, it is in absolutely. Ekyokubiri nti mukulu Museveni na renewing a contract yawe still nga tayise mu kibiina, right? And members of parliament, even on the floor of parliament, protested. So protest yajja bweti NRM government whip, Don't give a speech. yasaba amanya aba NRM abaagala okubeera ba members ba commission. Abantu bangi ne bawayo amanya ne balindirira bakole short list oba interview naki, ate oyo chief whip najja mu parliament n'agamba nti bano ba commissioner baffe ababaddewo Baddawo. bazzeewo Anti namubuuza ate kati applications zaffe twakola. Now, don't go to these are the instructions I got from please the president. my bosses. No, don't go for the periphery. The central issue eri nti owa commissioner bandi badde bagenda batwala amanya gaabwe for vetting in the SEC, because njogeddeko ne members of SEC abagamba we never vetted these names. That's what Singh says. Yes, you know, I've talked to some others nga si seeing, but the larger issue even ba protesting, they have even protested officials. So question eri nti kulwaki mukulu Museveni bypasses SEC ekibiina kye n'aleeta commissioners bano. I think kyosooka okubuuza nze kyembuuziza ebyo ono abyogera Singh
abogera kubanga it is written it down oba kubanga Museveni has been magnanimous no n'abawa amanyago because please have been magnanimous please I'm saying good I am saying that these commissioners engeri mukulu Museveni gy'abaleeta bypasses his sake. 1 2 no kurenewinga contract yawe teyayita museke nga wabadde akikola. This means therefore nti interest mukulu Museveni gyalina mu commissioners bano nene nnyo. So twebuuze what is that interest? Because you see they are a beneficiary of 400 million shillings. Abalala yes abalala kyabadde tebafuna Obore yagambye bakola emirimu mingi. Yes, you see mukulu Kibazo my invitation to Gasimbagane that etunule interest ya Museveni in these NRM 3 of them. Who are they? Commissioner, please. Who they are? I wanted to raise a few issues. So somebody said agenda mwamaze obudde nga muli mu kuseka. Lwaki okyokubogera amanya? Abaja gasoma, you can get those names. So that is issue. Then you are censoring. Omuzindalo gwa Muleke Rwomushana ayogere. Munaku yati ye wananchi ye tati yakwogera. Neka kyabyo ati okubogera amanya. Muleke Rwomushana ayogere. agenda maazo. Ate ne Rwomushana alekerawo okubeera omutiitiizi nti ye buli lwe bamukangamu. I'm not saying because I don't why do I have to cram useless names. Singo ngambye erinnya ya Kakande oba Kanaabi. But those ones bankwata kochi. But go bategedde they are NRM they are 3 you can go and check them. Esther Afoyochan. Omulala akampulira Prosibe Gumisa Mbabazi. Rubanda District Woman MP. Oli Woman MP Zombo Afoyochan Esther. Ne Solomon Sirwanyi Webukooli County Centre. So yes. Okuna abadde yali leader of opposition. Yali zake. Sibanya bade very active mene NRM issues. So what is Museveni's interest? Okwagala these commissioners? Because you see, you may be thinking that Mpuga yali central beneficiary of this money. When actually Mpuga mperekeze for these 3. That is the larger issue. Therefore, bo following a my line, gwe Mpuga totawanya million zino bina. Kananga bamanga temwagala nkube ndulu ku million bina nange mumpe. Ebitano. Nange mumpe. Ayeta mujja kumpa nga bano. Mungera ku 10. So that is scenario number 1 to investigate. And you see, here you have Kibazo or in those MPs, boyogeddeko. Mukulu Museveni bw'aba abaleta irregularly. Kusinzira ku mateeka g'ekintu kyabwe ekyayina abalala badeebuuza kuseeka. Kabe speaker, kabe deputy speaker, bani deployment in parliament nga yeebuuza kuseeka. But on these ones, he bypasses seka. Now, even seka is rioting. It was a strategic mission. Absolutely. Bayina kubanga bayina kyabamuzannyira. Kakati therefore game ki to release the million bitano to atene zibeerawo nga tebalina kubanja ngazi wa Mpuga. You get? So what was Mr. Museveni reading in Mpuga? Babade bamwagalira ki? Because he's not the first lope. He's not the first. There are many things they can give him. Ne bagala okumuwa ensimbi bamuwa ensimbi in other ways. But what is it that Mr. Museveni wants in Mpuga? In other words, Mpuga ma appointments committee jabademu, which is very central. Mpuga mu commission eno byamachi byarabye against Ugandans nga ino kubisirikira and therefore worthy of this award. Zipu. Yes, because it's about Zipu.
don't ask about these commissioners, don't protest these commissioners bafune million bena ekyokubiri bino birabye esirika kwatira wano kati nze nviremu awo now kati nebamuwaka ke and you see when you are talking about corruption, it is corruption because there is nowhere in the law wosobola okusalawo nti nze nja kufuna omusaala guno for this office negukoma kunzi. You see, personal holder is to a title. Yes, it's that you are appointed a resident district commissioner per day because of Sango Naguang, you can go and check. I took them to resolutions and meeting. Now we resolve. Wait, now I won that case, so I know it very well. I was at a DC, I was redeployed within the office of the president. Katinzinga Mansagaden the other DC. No gamba umsa to genda gutema to chaliwa to chali paderi. Nimba twara and I won on personal to holder. Meaning wofunye title, they cannot bring you down. But they paid me. No. They cannot pay. Charles, They can't cut your pay. They cannot Yes. cut Disadvantage. if you are disadvantage on deployment. So it is a person to holder. they now, can deploy you lower, but your salary absolutely can never come low. so if you are talking about So, what about the speaker? One minister, you move with your salary. with your Yes. salary, with your salary. So you are a minister, but you paid as a speaker. But you remember we had that situation with and Abadamusi. is it happening? So please. Now, so if you are saying this is a personal holder on Mpuga, it would only mean nti Mpuga jolaze oba osigadde ku bank bench oba ofunye oba kirina whatever it is, you remain at the rank, at the salary of rope. You get it cannot be on a benefit gratuity because this gratuity is calculated against office. Is calculated against office Wage, and rewards. benefits nebirala. It's a percentage of something. There is a way they calculate it. Kakati zono million bitano baz calculating batya Nebina. ono kenza kangene kuza Mpuga because you see why Mpuga is central. He is that he is the eye of those in descent. That Uganda yasalawo bana abali mu bwira tutugenda kubesiga for that matter therefore olina okutuulayo for the benefit of for Ugandans because there is some suspicion the government may, so he is supposed to be there not to win the vote but to monitor for Ugandans. Kakati njagala abulira bana Uganda, how did they calculate the million bina nze sifuddeyo ku bitano ze yafuna. I am not interested about the bribe because sometimes the bribe is determined by the giver. Nze baram business nenga bwe nakuwa zino mba nfuna. It's not the receiver. Now kakati bali at way calculation, how did they arrive at this figure? So there are two things therefore we must look at. Abamuwa sente zino bali basuppressinga ki? Yeah, because you see, if you're saying that million bitano after service, nelopa agendo kujaja kuzifuna, that would have been different. That would be different. But you see, they are may saying be irregular, but okay. Yes, but here they are saying the commission has sat and has decided to give Mpuga specifically. Matthias in Nsamba uwe Masaka from Rwengo million bitano. It's not personal to order, and that's wrong. It cannot be personal to order. So in other words, why was this money specific to Mpuga to suppress what? If it is not suppressed, if it is not suppressed what, then they were paying. And paying for what? Because that's also extremely very critical. Then now we'll go to the leakage. Ntoli mumaze okukora crime. Mumaze okukanya ku crime because when you analyze this law, unless we are challenged by the attorney general, nti iteka yongeri jo wali tusomera, they committed the crime. A crime was committed, scene of crime, parliament. Yes, but the question what was the object of why has the other one now released it? Why have they leaked it? Who is leaking and why have they leaked it? Because leakage evudemu ebintu bibiri. Erese NRA occupational nakba into strategic defense. The thing is illegal. It is illegal bachogerera ani. Tebachogerera Mpuga. It is illegal bachogerera for the three commissioners. Baya balia. You see, ne ayabawa.
abagabana inaba wadde singa Mpuuga avuddeyo na resigninga nagamba yes it was wrong abadde agenda kuleta strategic nightmare in parliament chobola aba parliament yemwegayirira talekulira yamwegayiridde ensobanyi kwogeza muzimu